Omulabi wange omulungi nsanyuse okubeeranga ndi wamu leero naawe nkubuuzaako munnange gy'otuusaako engalo abafunye ebirungi twebaza Katonda olw'ebyo mufunye ate nammwe abatannaba kufuna nga muyina embeera gye muyitamu ey'okusoomoozebwa tukugamba nti towanika sigala ng'olemera ku ekyo ky'olina okukola ate nga bwe weesiga omutonzi luliba olwo munnange oli botola. Nkubuuzaako Melissa Mayanja nga bulijjo mbeera nziguse n'ensonga ezimu ku ezo ze mwagala okumanya muyina abantu bammwe ababadde bababuzeeko be munoonya mwagala okumanya kiki kye baliko kaki akatambula nze wendi okubeera nga mbafeffeta mu buli nsonda yonna nemba nga mbakuleetako live and clear era nga n'olwayo nina gwe ngenda okuleeterawo naye nga sinaba kumwanjula njagala mbeere nga mpisawo Sula Motors ono nomune yeegulidde erinnya mu mmotoka ono munnange akutuusiza emmotoka empya ate nga n'enkadde weeziri oyagala mmotoka kikaaki olina emmotoka ey'ebirooto by'oyagala osonda akasente naye kaganya okwera Sula Motors akugamba gendawo wali abeere nga akuwa emmotoka ey'ebirooto byo ku kibanja mpola ate nawe alina ennamba enkadde nga kanamba kakadde naye ng'oyagala kanamba kapya munnange akugamba jangu mutandike okubeera nga mukkaanya yakuwa emmotoka eyo ejjamu ezo sente oba ejja mu mmotoka eyo gy'oba omutwalidde atagamba n'okugaba oba olina akataka ko nga kali eyo munnange nga waliwo abakuddiimula bakuwa sente ntonotono oba tebaagala kuwazibwa ate nga oyagala kugula mmotoka oyagala tunda ttaka kugula mmotoka agamba kwata endagaano yo oba ekyapa ky'osituka ogende ku mmeeza mutuule mulabe nti muba musobola okuba nga muttaanya ensonga ezo. Sula Motors munnange asangibwa ku Salama Road bw'otuuka ku Salama Road opposite Africa Oil essundiro y'amafuta ye bayita Africa Oil Sula Motors ojja musangawo nnyo ate era saagala mbeere nga neerabira Diane Favor Bridal abo nno munenga bali ku Kabuusu opposite Mona Lisa abo munaye bakuguka okubeera nga bakola makeup wakabi oyagala simple oyagala kikaaki oyina kwanjula oyina mbaga oyina birthday party oyina shoot byonna munne bakugamba bekwate obeere nga ogendawo wali e Kabuusu opposite Mona Lisa wali kakalinawo bali waggulu Favor Bridals mulimu omukyala bamuyita Diane omugambe Melissa Nsindiza ajja kubanga kolako bulungi oyagala kupangisa wiigi oyagala kiki kyoyagala in particular wali okubeera nga abikutuusaako saagala kurisaawo olwo mbeera ntandise ndi n'omukulu kirabiraawo ku kamera nga akutemaatemera ekifaananyi kino okubeera nga akikutuusaako bulungi ate nabanyiga mukadde ako mune kakwatemu obeere ng'okanyigamu obeere subscriber owa channel eno ate era mbeere nga neeyongera okuleetera abalungi leero ndi n'omukulu ndabye ebinyuma naye abasajja banyuma naye omwana ono ebigambo engeri gy'abireetamu nze baneesaagala biddamu kubanga byansoberasobera dda naye naawe oteekwa okuba nga naye byakusobera dda okomamula ku televayinayo naye nga tomanyi kiki kyali omwana ono alina talanta y'omukuba ghetto youth nze bempulidde nga amaloboozi gaabwe malungi nnyo mwana wattu bwe muwulira oluusi annyimbiramu nga saha ate munange oluusi bwe mpulira nga ayimba ne mpulira ng'omugenzi radio rest in peace ate munne bwe muya kwegamba eddoboozi lye liryawo ddoboozi ddungi muvubuka muto naye twagala tumanye his whereabouts kiki kyali yaani aliwa ali biki mogolo si mogolo bakabasajja banyuma oba tebanyuma bye tuwulira mu mawulire ddala byebyo oba kapya kikayinawo ku scene munzikiriza embere nga mbanjirira the one and only record era butida ono nno munnaye leero gwe nkyaziza ndowooza mumulaba record ogamba watagwana oba we mutembuza wagwana yeah I'm clear mudamu I'm clear wow njagala obuuze ku balabi baffe record bane abalabi mwena bambi abaliko bebaza okuba nti kwe muli ne time yammwe n'obudde bonna yenze record la butida aka Makumbi Ashrafu yeah eri Makumbi Ashrafu lyeryo lye bakutuuma ng'ozaaliddwa lirinnya lyange wow njagala otubulireko katini bakuzaalawa okuliddewa olugendo olwongo okula lubadde lutya Makumbi Ashrafu akulidde Kampala okusingira ddala banzaalira Mulago nenkulira e Kampala nengendako e Masaka Bisanje nengendako e Bugerere like mbadde mu bifo bingi naye ng'okusingira ddala Kampala wano wakati obaddewo nnyo wano ku city wakati mu kibuga abe Masaka mbatumiddeko nnyo mwena ab'Ebisanje yo nomuneni nayo obukojja bwange ate bo bayitamu paka kyotera mbatumiddeko mwena n'ab'Ebugerere abakuza Butidda mwena tubatumirako nnyera mwebale kubanga kwe muli mwekuumiddeko Butidda oyina emyaka emeka oba n'abasajja nani tebatera nnyo okutya myaka nze mmanyi oli muvubuka muntu naye ali eyo yandiyagadde okumanya faaniwo emyaka nina mingi nnyo to the extent nti jannema okubala naye nga ndi musajja mukulu nnyo naye nga awo wenyini wenjagala tuve yensonga lwaki bakabasajja banyuma kubanga oli mukulu bakabasajja banyuma naye nga ate si ku muka Mugandawo
nedda tugende mpola butida watugamba abala n'okuba hit nti olabye ekinyuma naye bakabasajja banyuma naye oluyimba luno lwali lutegeeza ki baali banyuma ngera naye boli smart bonyumye oli smart nawe onyumye ibaka abasajja banyuma kati obeera muka musajja nga toli smart onyumye kyekyo kijja amakulu agamba nti baka abasajja bakola ki abakabasajja banyuma kubeera onyumye kubanga wagamba mbu bo tekwegamba tebaba wanyo hard time oli yagula emmere yamuteekamu sente g'otanga kiwedde okitegedde kuoleda aba yanyuma dda awo wenyini record wenjagala okubuuliza olowooza oluyimba luno wali olweyimbira oba lwakwatayo obukwasi ne lugobeera kye wali oyimba okola oluyimba olwo twalitimba emogolo ku street kati nga abantu tebatuwanya attention kati babe bannayuganda abasingamu nebaagala nnyo ebyonoonese so that's when nawandikira oluyimba olwo naye nali nalufunako da idea emabega before kati wentuuka ku street nga ndaba twetaaga ssente buli lunaku twalinga tukola like nga naye nga tukola ku street emogolo tugikuba ku street nga twetaaga ssente zotubeezaawo buli lunaku kati nga tulina okukola kyonna kyonna ekyetaagisa ate nga kyetumanyi kwe kuyimba kati kwe kuwandika oluyimba olwo abaka abasajja banyuma naye nga buli wetulukuba munaye abantu babeera happy ne sente ne bazijjayo kati munaye oluyimba lwakyalumu ne lukola hit nti baka abasajja banyuma naye nga lwali luyimba lwa ku street batulimba ku street gezaako osanyusa abantu baffe ab'oku street abaali batubeezaawo munaye abatuwa ekyokulya ku street z'e Masaka akyotera mpaka mutukula ku booda ne tuvaayo ne tuvaayo ne tukwata ku Mbarara road ne tugenda paka Mbarara ne tuvaayo ne tukwata ku Jinja road nga mutambula mukuba bukubi kukuuma kubaawo be musanga abangi be muyimbiramu kasita tusanga abantu nga bangi bali awo balina vibe nga tumanya katolaba bano balina vibe kitegeeza saano tuwa ku ssente twalinanga tukutuku nga kwetambulira nga kwetukubira endongo olwo nga muli bameka twali babiri nze ne mukono gwange mulaba bamuyita Kamasu kati ali luddawo Kamasu gyali eyo munnaaye bambi gyali eyo naye yeetetenkanya musajja wa olwo mutula babiri nga mufuna ekirowoozo ky'emmogolo ani aleeta idea okutandika twali basatu okuva eyo bukakata kati nga tukwata omuzina ntugende ku mazzeeyo ntukuba omuziki gwaffe kati wakati mu kuleeta idea yogenda ku street tukuba endongo bakyali bange tebakyagala nga balaba byakubalabisa omusaalongo nga laba bigenda muswaza aye n'abigaanira ddala kati ono kyali wange omulala aye ne mukimuteekamu nga ngezaako mukaka naye nga naye mpalula muwalule time yatuuka munene kikuba abakabasajja n'akuba bakyali bange ne mbagamba ne tukubye internet ffe tuliko naye nga bengamba tebasobola kukola kitaasa kikkiriza like olw'ebbanga lyetwali tumaze nga tuzunga ku street nga babikooye kale nga balaba tebikyali mu value kati nendaba nga singa nzigwamu amaanyi wamu nabo ffenna ne tuggwamu amaanyi ate nange ngenda kugwa ate nga nze ekirooto kyange kyali kyakubanguliko eva ekola music awo nga tonaba kutandika who inspires you n'otunula n'ogamba nti naye mu butuufu kannemereko olwagundi ono olaba yakikola nange nja kikola abantu bali babiri waliwo omukulu bamuyita Maddox Sematimba like mbadde nga muto naye nga ndaba ento bajjajja tobamu n'endongo nga ate alina ennyimba ennungi ogenda owulira bino ebimutuukako byonna byonna nga mbiraba kati so yampa inspiration y'amaanyi nga mbeera mugumu nemmanya olwa Maddox kati right now paka kati Maddox yakikuba is a legend is a superstar paka kati right now akyakola ate nga akyakola sente okutwalizamu obulamu bwe si bubi omulala yali omugenzi Moses Radio rest in peace nga mwagala nnyo nga njagala nnyo ennyimba ze nga mpuliriza nnyo music we omuntu omulala King Saha King Saha ebiseera ebyo yali yakakuba Sigino ebiseera bya Sigino nene mwagala nnyo so abantu bangi aba inspiring music e Uganda ne David Lutalo bantu bangi abanyumidde so wenjogerako abamu bangi abali mu mutima gwange big up to all those artists ababeerayo ne baba nga bakola ebintu ebirungi ebisobola okubeera nga bi inspiring the young generation ate era tubasanyukirako kubanga abamu kumwe muvuddeyo ne mubakwatako ku mukono ne mubalaga ki ekyokola abalala batanna bakikola tusaba era yessaala yaffe okubeera nti tubasabira mu inspiring abaana bano kubanga mwe mutagenda kubeera oba bwe munaba muvudde bano bennyini be bagenda okudda mu bigere byammwe nze nabagambye nga ntandika nti wempulira omwana ono ng'ayimba mpulira King Saha bwempulira ng'ayimba mpulira omugenzi Moze Radio kinkoze bulungi nti era bebamu kubamuleeta okubeera nti alemerako atugambye nti banne batuka ne baggwangamu amaanyi nga balaba byakulabisa naye ye n'agamba nedda kannemereko era olwaleero kyekyamufuula kyali kubanga yalemerako wow njagala otubuuliremu odduka otya ewaka wadduka buddusi abazadde bamanya nti ogenda kuyimba kiki ekyaliwo between you and your parents okubeera nti otandise ebyokuyimba
When you talk between me and my parents in the like sijagamba nti mbadde nnyo ne bazadde bange cause omugenzi taata wange omugenzi Moses Sentume yafa samulabako bulungi na face ye like bambi yanfako nga nkyali muto okusingira ddala mbaddewo ne maama nga omanyi abakyala n'atoba nange nenkula so kati we nakula nga ndi mulalu nnyo like nga njagala nnyo kale nga njagala nnyo industry cause nasookeramu amalula ewa moti omubalanguze kati nga manyi okudduka ewaka buli lwakubiri twashutinga nga side mirror nga tumushutinga awo ku Johnson Hotel awo enankulabye nga tushutingira kati nga sometimes mba nina okugenda ku ssomero naye nga ate ku ssomero kolo sigenda kuba tuba tulina shooting ate nga bambi olumu mugenda ne mushooting ate ne batakwatira namu naye ng'obadde oyagala kati nengezaako nnyo naye nga ate ekirooto kyange kyakuyimba ngezaako okwenyiga mu comedy ntubeera mu comedy n'omukulu Edi Kigere n'omugenzi Padde Bitama ne kerekere ebiseera ebyo like twali bangi nesenga Sebbanga kati nga ngezaako nnyo ndaba atleast nga nange bampa ku microphone nyimbemu biki badde luwanvu nti natuuka ekiseera mama nandeka emakindye nga alina okuyiiya obulamu ng'era omukyala kati nga ate nze nina okutoba nange ng'omuntu nentoba nenkola byenkozaawo bibadde bingi pa Katonda ampadde erinnya lya Butida ate ng'era still nkyatambula olugendo kubeera terunnaba kuggwa sinnatuuka gye ndaga. Ennyimba zino Butida gwazeewandiikira? Ennyimba zino newandiikira ennyimba zange zonna ezinga nze nzewandiikidde kujjako oluyimba lwaliyita ebisolo oluyimba olw'ebisolo Frank Lion yalumpandiikira mukwano gwange nalabye video ya Kabinyo ebisolo kati waliwo n'oluyimba lwetwakata lwetwakata nsonyiwa maama yabadde gwange kennyini ng'omuntu waliwo ne mukwano gwange awo bamuyita banyambako bambi awo mu studio wakati awo nga ndi frustrated nga nina stress nene kati n'ennyimba ezisigadde zonna it's recorded Butida nze mbadde nzewandiikira. Record Ella Butida amanya gano ogajjawa okuva ku gali ag'amakumbi Ashrafu kati oyitibwa Record Ella Butida livaawa? Ella kiringa kyasa oba Ella kitegeeza ebintu bingi Ella kitegeeza ssente kitegeeza ebyasa kitegeeza obulamu kakirimu ebintu bingi nti kirimu ebintu by'ebirooto byange bisinga ku binalowoozangako nti njagala mbeerewo ku at least Mukama bansasidde nampa obulamu njagala mpangaala embeeko nange ebyasa byendaba like ne music wange naye akube mu byasa ate ng'akola Ella ng'agezako okukola ssente kati record nabeeranga ku ssomero nga Eva buli lunaku mu class nina okubaako record gye nkola ku ssomero nga sikikola nti oba nkigenderedde naye nga just kituukawo butuusi nti either headmaster ayinza okukuba emiggoba n'abaawo ekituukawo abaana ne bakikwata ne bakiyimba ku ssomero for a full week naye nga kyavudde kuggwa omuntu omu kati abaana ne batandika okugamba bannaye omwana ono amenya zi record bannaye akola record kati record kyo ne kinkwata kati erya Butida nalijja eyo Kyotera Masaka Road nga oyisize Masaka n'ogende ekyotera twali tukuba ku street Mogololo nga nkyeyita Record Ella kati bambi waliwo twakubire Mogolo mutufu abantu ne bakuŋŋaana nga tukikubye nnyo nga abantu bangi kati nga microphone zo ku muzindalo gwe tukozesa zaafudde naye nga tuyimbisa maloboozi gaffe kyokka nga ate abantu bangi nga mulimu n'aboogera kati nga ate amaloboozi gaffe galina okuyitamu kati waliwo bambi gayo omu n'agamba ne bane kano kaddogo kakuba kalinga Butida kati wenawulira ekigambo ekyo Butida kakuba kalinga Butida linga erinnya eryo kandikwate kati okuva n'olwaleero enze Butida ekisinga okunkwasa ennaku nti bambi gayo sikyaswana mujjukira feesi ye weefaanana yali mu bantu bangi like namutunulako omulundi muswana mujjukira ne mbanzemu ne musanga ne wansanga n'angamba nti yenze so akukkiriza kubeerako nkishuwa nti yeso ne mbeera nga yenze Record Ella Butida
Record Ella Butida. Mukwano gwange omulungi ali mu kutula munange olwaliro nina omwami Record Ella Butida ate nga tugamba amannya g'amatuufu ye Makombi Ashraf ono nalabikanga mwami musiraamu nga bwe tujja okubeera nga tunyumyamu naye atubuulidde amannya gano gye yagajja aga record yamenyanga record mu ssomero ye buli wiiki ng'alina okuba nga ali mu mawulire era Ella akugambye yayagala nnyo era music we abeere nga agenda kuba nga azanyibwa ebyasa atuukeko mu byasa wangaala nnyo then nerya Butida kugambye mune yali jakyotereyo yali ayimba microphone nezizikira oba neziba nga tesobola kuyisa mu maloboozi ate ngayimbira abantu bangi olinaga omwana akanyuza eddoboozi liringaga Butida kwekubeera nga alina amannya Record Ella Butida gwendo munnange obadde omwagala ng'olifaniwe naye nga tomanyi n'amannya ago gye gali wendi okubeera nga nkutuusaako ensonga zino zonna Ashirafu nsonyiwa okuyita erinnya okyali musiraamu oba it's my name by the nsanyukana nnyo musasho nsonga lyerinnya lyange lyazaalibwa Record Ella Butida just erinnya lyakwesuubira lya ssente biki fine erinnya lyange lyo respect erinnya lyange lyashofu lyamaanyi awo wenyini wenjagala okubuuliza Record obudde mu Mogolo kati olina okujja okuba street z'e Kampala oyingire industry nga recognized artist kyakutwalira ki ani yakuyambako okubeera nga oyingira obotola oyingire eggwanga libeere nga likumanya nti kati oli muyimbi w'amaanyi mu ggwanga njakugamba nti Katonda n'abantu ab'enjawulo abalina emitima egy'eddala abalina emitima emirungi abalabanga buklipusi bafune bubanyumira ne babusharinga waggulu awo bangi sisobola kugamba nti guli wagulusa akusitema because don't waliwo abavuddeyo abamu ne bakyesuubirizaamu ng'oyagamba Butida nze nakuteekayo nti oba nze nakuteekayo naye nze ngenda gade nateeka yali Katonda n'abo abantu ab'emitima emirungi so okwesigamba ku muntu omukuba baali bangi bakakensa abaali bangi ne basharinga ntuddugaza neeti katukwekuba erinnya Butida naye njakwebaza n'abantu erasitira abambeereddewo okubeera nabo babaddewo fine bakabasajja bali bange sesanyuka basanyuka 100% nje nga tezeyimba bakabasajja bali ekiseera kino singa yasabya kona ozaali nyingi nyenyenyenye kati of course nga kikubye amawulire ogakubye otanisa okuyita ku street jukira ndi life yange yabulidde ya geto nzitebindi abangamba simafusesitali kikika naye babinteekamu ne banteekamu akabuli omu ku bbo yalinga pengepenge agamba bwe tomanyeyo alitudu ekyokoze eyokuwa amasada n'omyuka amaaso n'okuwa nnyonyo ekyokoze bazungu gwe sigala ngaokuba amasada sigala ngaonywa enjaga kikube kati nga naye ayina eng'ejjanvugamu supiidi nanteeka ku nyina ngamba jala obimbe babimbire okosooka obimbe kyekigenda okuba bimba byonna nembikola naye after all nga maze okubikola obanga ndi mu wakati mu kubikola sipapa yatumagayi bamuyita gyogumoma namugamba nti omwana asusa okubanga agenda akolakola n'interviews ate aleekanaleekana nnyo ate akubwa nnyo kigenda musuula bambi sipapa namutikira sipapa yampita appreciate him 100% bambi yamusamu nampisa bulungi nanyambangako mbiganye though nti music kyagaanamu yakiconcentratingako nnyo naye yagezaako ebyatukawo ebigambo ebyali ebingi awo nabeerayo naye ngaolamu era tebeyagala fit wadde we yalinga mpisa bulungi olw'embeera n'ebigambo by'abantu ebyalingawo nyatukira nenvayomaybe nina okutubanze nganze making a future yange bright okusingako wazekozi byo byonna byaliyo sente ez'amamotoka bengali biki biki naye ngaera still si byange nga si byange nga siri hata 100% aftuwakulina okulunga okola ebyange awo wenyini wenjagala okubuuliza kubanga twabibulirako era byasomebwako nti wali olidde mu bageto ne pulezidenti waabwe oba omukulu gwenyinza okuyita principal owaleero nti wali omulidde munnange olukwe nosala nodda ku sayidi eri era ng'ebimu ku bigendero byali bikute imbu kubeera ng'oweegatta ku bannaffe abakala enkyamu okweyo ebyayero ekyo oyinza kyogerako ki kuba ndabiwulira criticism zajja ne bakucriticizinga ne boogera bingi bingi ebiyinza n'okulowoozesa omuntu omu omulabi waffe ayinza okulowooza nti oba bye byakuviirako n'okubanga ova mu kampu ya sipapa okomewo opamba n'obulamu bupya kubanga oli ghetto youth true babyogerera byali bingi ate ngera stiru byankosa wenagenda nti abasipapa abantu batandika okugamba
Butidde ogenze mu NRM mwana obeera otanayo omusajja wa NRM biki naye ng'ate bamyinza oli nina enkolagana gye nkolaganamu naye ng'omuntu though nze sibeerangako munnabyabufuzi ate era siwanikangako bendera yonna nti mbanga tho nti amaanyi nalinga nga ina eraga supportinga people power nga ndi eno mu ghetto nga saakyegaana era nga mbagamba ndi ghetto youth era of course nakubeera kusaidia principles nga nze kusaidia beliefs zange kati natuuke wasipapa nga like mpakanya gye twalinga tuwakanyamu ate nga kiba kirala nnyo ate kati nga unira sirikawo nga sikyaswagirikana mukuba munaye gye nali ngenze bosi wange wa NRM nga nze ate ndi wa people power era nga tubeera mu motoka omune twewakanya nnyo naye ngaera omaliriza biridde akawani kubeera munaye oli bosi wo kati natuuka ekiseera nga mpulira mu butuufu era mu law nga seeyagala one day sigenda kwerabira lunaku nali vuga akagaali esebbaga kuyita bukotaawo kajjamu katandisa okukwatirira mpola nga ndaye emotoka ya principal nga bali muno omukulu ebyawe emotoka ya principal edyanga gwe Butida sitole ekimwana olaba wenkumanyi naye nga ki ekiriwo ndaba music kine mwana webereremu mwana mutuufu kyampesa nnyo teyangamba bingi muno yangamba ebigambo byalinga 4-5 naye byabutula omutima gwange nempulira nga ndi happy nnyo kati kyatandika okumpa amaanyi neŋŋamba nekata olaba budwaini asobola okikola mwana nabeera wakati katatenze neŋŋamba ne wacha muneyo bajja nenkwate kundamu waliwo ebyayogerwa era njagala otangaza eggwanga ku bino nti mwali mutandisa okubeera nga mwekobaana nga mukola emize emibinga egy'omubbi ne sipapa era ebintu ebyo byatambula nnyo badde balowooza nti oba ofuuse namubbi ofuuse wa kampu eri kubanga nakakati essaawa zino kyogerwa era kimanyikiddwa bulungi nti omukulu sipapa ali mu kkomera naye ng'egimu ku misango egimuvunaanibwa era gyakubeera nga mubbi ogwawa ku kino kituufu naawe wali otandisa okwekobaana mubeere nga mukola omulimu guno oba tewamanya nze kati kubimu ku bintu ebyankoseera byebyo nti nze nagende wa sipapa nga nali namwagala ddange omuntu kozi nali namunoonyako nagenda wa sipapa nga namunoonyako like 4 years back nemusisinkana naye nga tampa time nga tewabeerawo time kwalitamumanyira sina kindi naye bwe nziramu okugenda ate munaaye nadiscoveringa like ebintu bingi ate byenali nasimanyi nawuliranga nga ndiwe aniganga mbogenda otyo omwana oyo ogayi mubiki naye nze I tried my best ebbanga bwenalimalamisipapa nandayira amazima ga katonda katonda ekuntemako sirabangako sipapa ngamba kintu kyo ate tanteekangako na mu mbeera yadde okuŋŋamba nti Wabutida waliwo tugenda okubba oba wali neddakozi nga n'abantu bakolagana nabo betwatambulangamu mu butuufu nga toswagamba nti sipapa mubbi nga bakuwa amaanyi kuba bantu babitiibwa bantu babuvunaanyizibwa nze okusiŋŋana ku sipapa kyekyandetera okuba nti nsobola okubaako nange abantu bemmanyi ng'omukyala nankabirwa nankabirwa abantu ngaabo basinkana nange naye nga Butida waabwe nembabongako nandi babonzeeko ntya kati gweŋŋamba otya nti omuntu ngaoyo mubbi era abeera akubba atya okitegeera nti bannayuganda ebiseera bisinga abantu emisango naye nga bantu tebisoose kumanya kituufu osala kusinziira bwowulira naye ngaebiseera ebisinga n'omuntu tomusisinkanangako mukwano gwoyo mukomera gyali wali ogezeko n'omukyalirako nagendayo okosibuusa 2 naye nga baŋŋaana wa vaccination card nosonga sigirina ate we bamuleeta ku kooti tofunangako mukisa kugendayo ku kooti namulabako era nemubongako ntiwayamu kwegamba enjawukana yali ya bulungi nti wali ogambye kanveeyo nenonyeze future yange ng'omusajja si mu bubi navaayo nga simusiibudde engera simugambire mbali nakusatu muteto nankubira agamba Butida wagenze nunayesibagosireddagenzi natotegedde kyegamba sipapa entertainment wagivuddemu weyabadde a big boss kasooke neseetyengemu sekananga bakali nkwebaza okuba nga okyaliko kati ndowooza ngenda tuuka ku kinyusi bwemusinga okwagalira ddala okuba nga mutegeera waliwo ebizibu ebyayingirayingirako kawo netuwulira maama ng'ayogera maama wa Ashrafu netuwulira omukyala ebyomukyala netuwulira ebyomwami netuwulira ebyabaana
omwami nagenda kubanga atubulirako koddala mutaata mbuta mukazi olimba liro yayimba bakabakazi banyuma bakabasajja banyuma ne lutuukirira kati nga naye bagadde wuwe ne bibeerawo nga bingi maama nazaalukuka omwana nawulirako kolumu audio ya maama ng'efulumye ate nga maama mulwadde enkolagana ne maama ssaawa zino eri etya nga sinnadda mu biwanvu enkolagana ne mami wange essaawa zino sijja kulumba namusomera lenze omutima gwange mama mwagala nyasimunasimugiranga sikola kyemwagala nnyo kyenyinza okugamba ekyokubiri this week or next week tugenda kufuna mikwano gyange si mingi ngenda funa mikwano gyange basatu bana tugenda genda ewa mama officially nja mulabeko mama wange kati ebisigadde nabimanya nga bimaze okuggwa. Awo wenyini njagala kubeera nga nkubuuza oli taata oli mufumbo ku kyobufumbo kyonyinza obutakikuddamu kati naye nga ndi taata ekyobufumbo bwange right now obufumbo bwange bukyali mu ttagali naye kulwa Katonda kulw'amaanyi ga Katonda oyo w'amaanyi bujja bijja ntubeerawo n'ebimaana ebiggwa kubanga wagenda n'osirika mu kawo katono naye ati tugenda okulira ng'ovaayo ng'okaaba otema miranga Muganda waliwo omu ku baganda bo eyakwagalira omukyala bino bituufu oba ddala byali byakunyumyamu ebintu ebituufu n'ebimulimba baliyita mawano sala nnyo byogerako nabbi byakugwa bikusa omutima gwange kati bena nakwata package ngamba nenjiteeka mulimba baliyita mawano wena kuituuba oteeka mulitetera mutida official then olimba baliyita mawano esobita mukaaga MAW mawano message yo nayo eri omubuso enkolagana yamwe eri etya ne Muganda wamu kati simanyi sijja naye nga abutidde ebintu ebyo ddala wabinako obukakafu oba byali bya just omanyi abantu bawayiriza abantu boogera ebintu kubanga kyemmanyi omukyala toli naye eyo gyali abantu babirawo nga boogera ebintu ate alabika muwala muto Muganda wonna abeera nga asobola okgenda n'amulabako ebiganye oba n'agula kasukaali abantu munene babitema abantu batokomoka omugambo butidda abantu batokomoka omugambo wabyekakasa ddala nenagamba oyagala package full package genda mu ekitegeeza olimba rama wano is based on a true story gye eri evident nti ddala wabinako obukakafu. Yeah, it's a true story. Just listen to the song. Get the message. Wow. Mama yakuzaala n'okaaba naye mama naye bwe twali twogerako naye yanyumya obulumi bwe buva obulumi ekisinga omuluma nti ositula ebintu oba ofunye akasente ng'okubyeyo okyokubye nositula nogera nowabayekugakikubuti naye wakamuako ekyo mama yakyogeza obusungu naye nze zera emikwano gyange ekimanyi era kubanyinya yensi nebagaba si yensi nti tubadde nga tufuna chances ezenjawulo mukama batusasa tufuna shows ezenjawulo tugenda batuuka naye ngaetuvayo bituki tusookera nange ebiseera ebisinga n'emikwano gyange kati nze ntambula n'abantu bangi oba ntambudde ebiseera naye emikwano gyange ngaera omuntu tosobola beerawo wekka industry gyendimu tosobola giddukanya ng'oli wekka tosobola kubeera wekka you have to be with a team nze na team yange because siina management yange yenze kati mbeera n'emikwano gyange studio time like city music bwe tugattagatta ebintu byaffe okusobola okulaba nti mutidde asigala ayimiriddewo nga mutidde mumatawaembeera ki kati naye mba nfunye katono kati share with my family and then I share with my friends sigenda kugamba nti olwokuba ebitaata nina abaana kyenfunye kyonna kimanyi kuba n'abantu kubona abantu bentambula nabo nabo balina family zaabwe ate nga n'omugugu gwenayiri oba n'omulimu gwenayiri batamuyiri aliida omuyimbi ekyongo kigeeko amageto
sisobola kubeerawo n'embeera musanyufu nga Katonda kyabampadde nangezaako abesitegeeza kukyalina naye mukyolina omumanya nabinabinabinabinabina ebyateekayo ebisobi byange nsonga olusobola kirungi nnyo okubeera nti otegeera nti maama yali anyiize era ndowooza katusuubire nti ogenda kukola ku nsobi ezo ezaaliwo okusirala akayimba akapema kayita ensonga maama nakalabye akayimba ako nakayimbidde maama wange nesinga tubiri mu mutima gwange ogwadda nirinze mpitamu wakati wange ne maama wange era right now kekakyali bakayita nsonga maama era mukama wange naba nsaasidde nanteekako blessing era nandyagadde aba nsaasidde nampa blessing nevidiyo ebagishuti maama wange abali eyo nga balina ebizibu ebimu ne bamaama baabwe nga bayita mu mbeera kubanga tulaba nti abaana banyiiza nze ndi muzadde nkimanyi maama abaana banyiiza ne bakwogeza n'ebigambo oluusi byewatandiyogedde nga maama ebimu byafuutuka oba ofoofe ebintu bwe bityo kwegamba oluusi babyogeza obulumi naye abavubuka abagge oba abaana abaliyo nga nabo bayiseeko mu mbeera gwe oli mu kuyitamu babawa amagezi ki ngenda bagamba nti okusomozebwa kubeerawo mu bulamu n'obulimi busobola okubeera nate tekitegeeza nti togenda kusanyuka oba aba osanyuka nnyo tekitegeeza nti tolifuna bulungi so you have to think about God essanyu nennaku nti singa akaseera kaba kazaako ennaku nga katuuseyo wakati wamuzadde kyolina okusooka okumanya nenyini sooka omanye kivudde ku kiri naye kiba kivudde ku mamono nga kiri wakati wo nomuzaddewo singa aba teyakuzaala kiba tikyandikoze ki ekyandiwaddeyo kati ayaba enjogeregama nti omuzadde tasobya kuba ye aba yakuza oba singa aba yamanya nti nnaye omwana gwenzaala ngenda kunyumba nayebatabukana yagenda kumiza mazima nakukolera aba teyandikuzadde naye wakati mukwebaza Katonda okusobola okuba nti muzaddewo wali okumusobozesa okubeerawo muzadde tasobya nofuna engeri gyokikwasaganya kale bwoba olaba nga kikusumbuwa nnyo osobola okumwewalamu nomwesonyiwamu nomwesonyiwamu nomuleka mufuna respect siraba nti omukyayi naye nomwesonyiwamu okubaako byekwaki neatleast okolagana ebisigala ate era still mukama bakwadde blesi niwaba yakumiza ate nosigala ebintu byonna ebyatuukawo mu celebrity oba mu industry ya entertainment olinako abantu abamu kwawo betulabiddako abakwita ne babaako ebigambo byebayogerako naawe oba bakuleka bulesi n'oyita mu bulumi buno bwe wayitamu music industry Uganda panawo buli ebyo byabeerangawo buli edda ku mirembe gy'abamukulu Moses Makovu bebayitanga bakulu baffe Dr. Joseph babayambako nsobola bakwata era alaba nga n'entale ezabeerangawo era bebabeerawo nebabakwatako nga bazinere bakwata era tugula omulembe tetulinawo basita baffe abakayinga bukeera abamu n'okusasula sente agenda kalisitoma okwalebagamba awo omaze baziddeewo okuba nti alaba abenaze talina mbulungi najja agenda mukuba nagamba agirina tebakyagirina nti abamu oba abatunulidde engeri nsi yaffe gyetambulamu ere kuba kati baba baagala n'abaana kale bagende abadde mu bigere basibalaga mwana wa gundi kati yaliko yakikuba atagenda okulaba ate omwana avudde yalikye omwana avudde yakuba amaloozi mutabani we gyeyandikubye banaawuliramu neyiwe kubaga amazima matuufu gali nti endongo ogitumira essaawa zino eri so selfish kati bwetuwulira ate bano abaana abajja abato agisikiiri bagezaako muliddemutate gezigezaako ate ogezaako okusika endongo okusobola okudda okuba nti oliwa muntu kati right now otumira nesikimu twaba ezikoze n'abantu
bw'otandisuulidde ekyo mu yiya zaali fosha singa gwe mwoyo ogwandibaddewo nga guli omwoyo gwabeereranga nekadde guli oli waliga era wobesito ogenda gamba omusaazi ogenda gamba odwaliro kati nga otunulira ate abaana bonna bensomera nga batambulira mu respect y'amaanyi nga bwotunuulira big talent ogenda oya muri bitikizi mulimu olweni stamina nga bonna abaana balina amanyi ate balamanyi wallahi nga music industry nawo music industry is so fish nti omuntu alaba ekintu ekituusewo inaaba nga tebimulya wabula inakola bibye esaawa zino abayimbi wanga respect ey'amaanyi abagiranga emitiba nga bagira okuyimba esaawa zino bagenda bakifeesi babutulwalyaze buli aze okuja pupupupupu buli ebitalinga ofaine buli byalingawo naye nga tebiri so wansi era nga bibeera webuuza ofuna abantu abokolera nogamba naye ekira kyatuusewo tekigenda mujatateze kamudi gweyanga mulo nawe gundi wabadde luddawa nga olaba naye kati right now tebikyaliwo omugeza kutegera kyegamba katogenda kumbuuza nti gundi yazze nagamba no batula gye batudde just ne babeereyo ne baseka ne batandika jajinga kati yakoze kati awayokiriza kati yandikoze bajajingira ku sikuuli botunulira abakulu kati ngaomuloze mu industry nga baje bakana basikumula mawulire bagala okukola nansasa tewakyali mawulire malungi nti kati kale butida akoze waki akoze ensobi ekasuka omuyise noneza kwamane mumpitire ku nti mwana bene banywanjaga tebajjasobola musikiraswa uganda tebajja kuyimba tombulidde kituufu kyakkola abulogezako twistinga mayindi yange mbeeka ate ensasa gendala jjo muce ku macyanga nange nyimiridde mu kamera ngambye oyo nte zino nte nfuuka omubi naye ngaate sandi kikoze wansi nga wankwatamu newamba bulayi wakino nekino neno ntida wandikoze mbuuku nekirusambu ekitegeeza nti nekisinza okubeera nga kivako ebizibu bino bantu bano okubeera nga babakubireeyo naye nga tebasobola nakubayita gamba nti banaye mujje tuteese oba tubabulire nti wano mukozemu ensobi wano mutuuse muwe bati wabula ne babakondeeminga bukondeeminzi ne babakukanyugira bukanyugizi mayinja ensonga lwaki music industry efunye obuzibu obw'amaanyi ttima ly'abayimbi abanene betulina ne Uganda singa si ttima lyabwe lye baalina singa nabo bamaanyi nnyo kyova n'abamu nabo balemereddwa osala bagamba mbufe tulemereddwa mu geto naye nabo balemereddwa kuba kati otunulira abasajja ebbanga lye bayimbidde Diamond Platinum ajja atya n'abakubba ebigoma n'akola ki alina ekintu kyakola owulira omusajja alina Wasafi Records etambudde ekikubye mmwe mubaddewo ebbanga n'ebbanga Diamond Platinum abadde nga kuno kusala amalodi ng'atambula kuno ayogera na Luganda ze abwe TZ abadde nga atambuza nnyimba zaabwe Diamond Platinum yali nga atambuza nnyimba zaabwe abakulu ng'ajja muno asuleyo kusala amalodi n'agenda n'addayo waabwe n'azitwala TZ ne zikuwanga promota abo wakabi yatuuka n'agenda olw'okuba nti alina omutima ogwamu n'okwagaliza emiri gy'emiti egijja alina Wasafi Records era wakabi nnyo you can't even compare him munansonyiwa tosaana mukomperalinga lwaki lwa mutima gwe mulungi kati bana abasajja abo kye bakoze ffe we tujja ne tugezaako kuba endongo bakwata kitiyo nga basena ttaka nga batuyiwako kuviira ddala mu zimedia kututtattanira ddala bakolagana ne bakulu bannaabwe benkanya emyaka kati basawo bakube ani azze alien skin biki bya mukube kabutidda kuba kati bali kukuba tebali ku Uganda ku lwensi yange babivaako tebakyayagala namanya olaba okumanya nga bana abasajja battabu era mukama nsonyiwe gamazima matuufu gali nti siri mu bakuba naye genjogera ge mazima
wetuba tuzzeeko mu sense ne mu reality sigamba nti I'm speaking negativity ne okulaga nti genjogera ge mazima tunula bana abantu abayirawo obuzibu obuguddewo nga bwetaagisa okuyamba batono nnyo boolaba naye singa abawo munene agamba nti tulina akasente ke tugenda okuwa abayimbi wali akasente badduka emisinde buli omu yaba ayagala okukulembera essaawa eyo balwana ne beekuba ne bakola kino naye wali obuzibu teri ne bakola ne za association ne zivaayo buli omu n'akola kyenkulaga nti music waffe wano yafa nze singa nali manyi oluswayiri singa Luganda nagiddukamu dda singa nali manyi ennimi ng'oluswayiri olw'ennimi z'Afrika ezimu nga nzimanyi nandibadde nagendako mu nsi at least fena tetutuukiridde naye waliwo ensi z'olaba nga at least ziri kaleekaleko nze nina abayimbi bange wano abannuma nga bannuma nga bakali nga bandibadde wala nnyo naye ng'ebintu esaazi ne babimbiramu singa bayambako butida byandibadde alina esaazi nate nga bo balina ebisinga ku ebyo eby'amaanyi nga bayambako n'abaana abali mu byalo ekisinga okumenya omutima paka kati nembera nga nsobola okwolekeza sipapa yakolanga ebintu basitale Uganda ate nandikoze nakwate kubona agenda mu byalo nalaba bakadde abalina obuyumba obubi obugenda obbagulira n'abayitaayitamu n'abazimbira buli malamutera akayumba akesika amaanyi naye nga tezitikasobola okwegaliriza obulamu n'omubeera w'emaamu n'agenda nalaba eyo bamuleke abatalina basomesa babasasulira fiizi n'akwata akatono k'abafunye n'abasasulira fiizi n'abawa oba okitegeera nti ebintu basita bafana bye bandibadde bakola kale atulisita akaana kawala akasupasidaana kagezaako okitegeera nti kagezaako kyekasobola neera nako olaba era okitegeera nti emitima wano gyafa abantu yayagala afune engeri gya treatingamu abalala kyokka ate bwe bagezaako ne bagimukolayo abaagala kikola ennyo amawulire lwaki bankoze kino nze baŋŋambako ngani bavudde ku mulamwa gw'okwanika music industry ya Uganda balwanira bitiibwa n'akagambo kali esikini akatera okunyumira nti ekitiibwa tugenda kukyakuma kyekitiibwa kikusiige nga bizibu kale fine bakikusiize babikusiize naye ne banaabikusiiga ekitiibwa ne bakikusiiga ng'emizigo tojja nyumira lwansonga olemereddwa naye oganye okukkiriza nti olemereddwa oba okitegeera nze mutida bingi ebineme nenzikiriza nti oleneme negezaako okwekubira omulanga nyambibwe ng'omulanga sandi mukugonde n'abantu ba bulijjo kuba basita baffe bali abaakabi ng'omusajja ne wavaayo n'ampa buli kayimba kamuwe kati n'agamba naye butidda mwana nkolabye oddaganye esaazi olina amaanyi kankuweyo akayimba tooza akayimba keetagisaazi naye nga ani kwabo bewanjagadde akuweyo akayimba kati sikyayagala mitima gyabwe gyonna mibi mwana naye butidda wakoze entondo ku myaka zino ebito sikyabeegomba musajja kati gwentunulira nempa respect asookera ddala music industry ya Uganda wano bamuyita pasita kugende yes kuba atleast yasobola obakuŋŋaanya n'abatuuzaamu abali babulako eddoli nebulako nebulanolire yebulaku gundi yatlist asobola bakuŋŋaanya n'abatuuza wamu oba okitegeera papayo mingi omulala asobola okuŋŋaanya abayimire bakuŋŋaana nga pasita kugende babakuŋŋaanya principle tumujje mu mboozi zinoagwanga tumuteka mu sitole y'abayimbi kalimu mu sitole oli muweereza era nenyimba zabuweereza takyakuba nyimba yosimama na muwala alimudakinasimanyabaddeki kati ye mbadde ensaidikwata zibiri esimu obubi kati ekitegeeza nti mu butuufu nange okimbuza ekibuuzo tokyamubalira mu guno omuyaga gwa music industry gwombuuziza nti omuyimbi asobola okuŋŋanya abayimbi bonna n'abaleeta okujjako pasita bugenda mpayo tebaliwo just balinda butida affe baveewo nabonabonabona nga bazezika mutuzezika butida bonnabonabona kubakuŋŋani naye teri muyimbi nze mbatunuulira mwana era munansonyiwa abayimbi mpozi waka credit ejakka oba nkawaani David Lutalo atulisikisireerangako nnyo naye agezezaako okuuma embeera zikale nga zakale ayinza okuba nga alina omutima omubi naye kale agezezaako nnyo nga basajja bano bane buli babi naye nedda butidda abantu bano bagamba nti bagezaako naye ebiragalalala bino byobadde bwakozesa naye kumubuga tolina kiragala kyonna kyokozesa obadde ku basajja tugende babi n'emitima gyabwe
kola nti ne Katonda naye tatudde yabajjako embiri ne banditudde waliwo embiri sebe emyoyo gye bagirina okutuula ezakabi ezirabika obulungi nabo benyebenyine embiri ezo tebaziraba ne batuulidde obuntu bwensi kuno obutono obudde babumalidde mu kukuba abayimbi abato abajja okusobola okubajjayo ku rediyo ne ku zitv olaba tugenda kwebaza nnyo Katonda nze nkula ngenda kwebaza Mukama ono ow'amaanyi nanyinuyinza yaleeta emitimbagano gino na Facebook TikTok nti yalaba nti tebalina kye basobola kuyamba tebasobola tuyamba n'abaako kyatukolerawo nti ka TikTok ng'omanyi abaana bejjiyo ate nga nkubulira mazima kye kimu kyasinza okunyiiza abakulu abo banyiiga nti abali akata oluyimba lwakamala ennaku ssatu lukubye bakadde bane balusubiriza bakyale balusubiriza ng'omwana ajja kubawo kikyayi wenjayawo nga kitambula akateekayo naye olulala biki bikikwega bagezaako tusomoza batukuba naye nabo Katonda abakuba awo nyino njagala okubuliza ekibuuzo baboga music gwe music ogwo oyimba kikaaki nawulirako nti oba rege mu kadongo kamu oba kadongo kamu mu rege nze nkuba style bagiyite emmogo kwegamba wetonerawo style eyo era yeyo gyokuba bampita lukodera kukidongo omugolo era nga nebaza Mukama nebaza na buli muntu akozeseza ku kigambo kyange ekyemmogolo wane ogenda mu bitabo bya Buganda n'olubikula tekiriyo ate nekituulawo Mukama n'asaasa nekikwatira ddala emmogolo ate nenjibanyonyola ne bagitegeera nti emmogolo okukwata ekintu ekiramba nga kinene nnyo wekiti n'omugolako akantu katotonyo kati kalukosigaza mu ngalo yebeera emmogolo kuba oba ogimogodde kuli kati nze kukyengezako balaga nti Mukama kumaanyi ge yampa mu mutima n'okukkiririzamu kwenina kano ke mwakaabako akatono mbamugolerako omugozi kwanikodera butida ow'emmogolo kwegamba wakamugolako katini tetunatuuka ku kinyusi kyennyini katini nyonyo yati eri mmogolo kaba kantu kati nyo mogoddeko omugozi katono wakyaliyo ekinene ekijja abo benyini bwobadde oli mukwogerako abakulu abo bakulu baffe bali mugamba mbu ekiganye music eno tambula namwe amayimbi abakusa okuvayo ebintu byemuyimba tebitegerekeka muli awo kwegamba simababoga music ebigambo mwogera oluyimba ne luvaako mu wiiki emu mwezi gumu tekyali aluwuliriza terukyalina makulu ndowooza aba kyekimu ku ebyo ebiganyo basapootinga abantu abo anti bagamba kyosiga kyokola kyokungula kati bo bagezezaako nnyo sigitima music industry abaana ne bababuza option abaana balina ennyimba ennungi n'omwana alekayo oluyimba olulungi n'alulekayo eyo najja nayimako nayimba ebintu ebito dinowayi lwansonga ayagala kwevaibinga yenga yasooka yewevaibyewevaibwe atuuka neyebuuza kati banenyimba ennyimba nikati nkole kikati wakati mukwekyawa sometimes abaana abeera mu studio naako ekintu nga kivudde mu gundi neyekyawa ye nga ye mukwevaibye nga temunaye ogenda okulabavaibye naye nabo bagikati kati olw'ettima ly'abaana abasajja ogezako okutogera abaana abatabajja abakuba bababuzizza okusobola okola ebintu ebitegerekeka kati omwana abeerawo instead of okulooza kulimba olwandiyambye eggwanga ne lulitwala mu maaso alulekawo n'ataluyimba kuba akimanyi wanalukula oluyimba nga lwamakulu bano abantu bano abasajja abakulu abakadde abatukuba tebagenda dukuba ku rediyo bagenda duteeka ku kasengejja bateeke ku minzaani batandike dusosola simaa gita yabuzeemu ate gana amaloboozi gati ate gana amaloboozi singa mubeeranga bagundi bano abanene bano ennyimba zaabwe bazimasitalingira bweru olaba bakuba emitima agezako okulagana bwe tokisobola bino bina byokola bifuka sasiro babimasitalingiddwa no fenyimba tozisasulira simala dola mmeka simala dola 12 simala ne balumasitalingirirwe ate simala ne balukomyawo wenawina upcoming aleero bageza ne bakulimbalimba n'oyo kasasiro n'okuwamu amaanyi lwansonga bangi nnyo abayimbi bangi ababadde ab'amaanyi nga bakubye hiti nga bazimasitalingiddwa nezikubira ddala ate nezitambula kati instead of otuzzamu amaanyi batumalamu amaanyi n'owulira omukulu omunayimirira kamera n'agamba nze nagenda mu gavumenti nengisaba ssente empe ssente ngula kamera ngula okuva ebweru kaakati geto yutu aze ngimupangisa miliyoni 5 naye nga kamera gyendeese fe tugisasula ebweru ogipangisa miliyoni 25 ku 3 okushotenga vidiyo oba okitegeera nti bagezako tulaga nti tewali kyabwiri
kati nekyandibadde ng'ekyowerera ate kya bbeeyi nnyo kugaba tukuba emitima kubanga tetukyaswana ssente mukama okuleeta tiktok muneyo temanyi mubuvidiyo simanya matepangisa miliyoni 5 simanya nagenda ogitambulirako emitwalo 2 ate simanya nagisiimula emitwalo 5 eyo tiktok tebimanyi okwata vidiyo ogikwatidde ku tekino abagetoiti banabo matemuguwa mumaanyi anytime one time tujja tuukayo tugenda tuuka. Omulabi wange omulungi nkwebaza okubaga okyaliko munnange empoozi ya Ella teggwa buwoomi era nakyakuyiga munnange nno kambabuulireko nze nina ebintu emu abantu bange mba nkola nabo interview nina bye mbayigirako nali ndi ne Tom Dean nabye namuyigirako bingi nali ne Alien Skin nabye namuyigirako bingi ate ne leero butida naye ayina byayogedde ate ne ndabanga mulimu ekinyusi emmogolo nange nina emmogolo gyenzigyemu atugambye era akuzizaamu amaanyi munaye gwali eyo ng'oli ghetto youth olina kyoyagala otandika obanga olina obuyimba bwo togwamu maanyi agambye ne Tekino esobola okupromoting olina akasimu ko kwata vidiyo giteekeyo ku TikTok etambule ate nammwe mwenamwena bakola challenges eza TikTok tubeebazaako munange mwebale nnyo abaana bali mu diaspora mwebale nnyo mwebalirira okubanga muwanika abantu bano bambi mwaba bafudde kye bali era babeebaza nnyo butidde agambye ye asiima tatoma mwebale nnyo okubeera ngeno mwamuwanika record era butidda ow'emmogolo njagala kubeera nga mmaliriza naye alina kyayogeddeko ekyabugembe pasita bugembe nkwebaza pasita bugembe okubeera nga oyaniriza nnyo abayimbi ne bannamawulire okubeera nti munnange totunuulira kwabo nti abalokole bokka oba abakkiriza bokka wabula kasitaabanga muntu bonna obasembeza weebale nnyo era record yeeyongedde okuba nga akwebaza olw'ekyo n'ambuuza mubeeyo omulala mutuufu nange n'ambula alabika mbuzi nga tumaliriza concert abaana bakola concert cricket of concert eyo ya achakola concert bambi blessings from God ida mwebaze nnyo Katonda mufukamire wansi mwebaze Katonda ko oteka concert bambi naye kuba kiba kitegeeza oba okyusiza muleko oba ofuuse waakabi kuba toli waakabi kyokka naye oba ofuuse waakabi nnyo era oba ogwa na respect ey'amaanyi ennyo lwansonga obeerako blessing ey'amaanyi you know why I say that lwansonga abaana abo olaba ava eno n'ayitaawo enkokola zaabo abasajja ne sengenge gwe baateekawo kwabo babeera ali babeera bwe bati balinda jja nga bakola bati najja bakola bati balina tiimu nene nnyo ya sintono kati bambi omuntu bw'aba asobodde okuwaguza enkokola ezo eziyitamu amazima ga Katonda mu ggulu gwe muntu gwe wena gy'oli osaana buli lunaku okuba mabibi wansi no matter what ba concert wagifunamu ssente oba tewagifunamu as long as wagiteekayo neekuba osana ofukamiranga wansi buli lunaku naweebaza Katonda tugambe nti gravity byeyogerako nga agamba omukulu ka miliyoni byali bituufu weyamumma drop sijja kwingira nnyo mu nsonga z'abakulu abo sijja kulimba nange nina ennaku yange so sijja ziyingiramu naye nga yenayina bambi ayiseewo n'atuukawo waggulu awo n'ogendako erugogo n'ogiteekayo bambi kabulaza my sisters awi thank God every day mwana cause sibyawe bwaya kumanya nti sibyangu jangu obuze kutida ejja kunyonyola kubambiraba nze mbiraba ayi nomuno manyi kyewunyisa nti leka nkireke ekyo munaye tusibula nga tetunabasiibula concert tugisuubira tetugisuubira concert tujja gisuubira naye concert ejja kuba yakwokya bookya era nja gituma bikodera butidda baana bwayi concert ejja kujja egenda kuba yakwokya kujjayo buzezeze buyisayisa bw'abayimbi bammwe bemulowooza mbu bakabinywa Uganda fene mutukuba enkokola nugaa tuli bampisambi simaatunywa enjaga simaatukola biki ejja kuba yakwokya bookya enjanjo kyemu ku industry eno paka ngaeteredde paka nga tufunyeyo kuwasaafu eyakanira buyimbi wakabi owawa alesi nga neesobola okuba nayo neegerako etizeri eragogerako nga yakabi nga yamuyimbi era nga yolagamba mpozi nekyala swangizapo enyo big up on yourself mukozi kyamaanyi nnyo wano Uganda kuba kola kyemukolo kyakabi Jeff Chiwa big up on yourself bambi Big Papa Chaga big up on yourself waliwo abantu bambi abasaana okuwa respect nga tebabadde nnyo mu ndongo nti bayimbi naye nga tebagirwaniridde nnyo n'okusinga behind curtains. Big up all good producers mpozi nekyengenda okusembayo okugamba abaproducer kyo kino ngenda kiyagamba abaproducer naddala abakabi abali
oli ba producer abakabi mwana muleka okulenga ba ghetto youth najja okukola oluyimba olwokuba oli producer bakabi n'omusaka kadde kamu n'ekitundu kakadde ku bubiri ezo sente ba ghetto youth bazirina naye ekyengendo saa kiri kimu soko mugamba akuyingiremu muwe time nezibeera dakika 3 kuba olimba enyimba z'ennaku zino zira dakika 3 muwe time soko olireko mulimba ogenda kugoba omwana olwokuba oyagala sente naye ogoba oluyimba olugenda okukuba ensi yo nayo olugenda okukakanya emitima gy'abantu olugoba ekyasooka kuba omulabye mubisapatu azenga wali talina sente ngenda saba producers bambi omuyimbi wajja mu maaso go oba afaanana atya abafaanana tatufa ku ndabika ye nesoko mukyasobolerize kukyaliise bw'olaba nga tekikola nga tekijja kumira nga yakikkiririzamu kale musabe sente naatera sinto omulenga nnyo kuba omwana akola nga tekibadde kyakabi nola nakumawo nakola nga si kyakabi omundi omuto atasobola okukola ekyakabi so byo ebigambo byange awo wenyini nga tuli mu kumaliza twagalayo tujjukizeemuko bakabasajja abanyuma tuweeyoko obuhitawo obuperapera awo ng'ogattagatta paka ku maama so nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma ndabye ebinyuma naye bakabasajja banyuma njagala tulye ffene yo katulye ffene nga weetuzanyisa ensigo nze wenawa ku mwana ne mama we nangamba nti ayagala laba ne mumugolera ku maama ate senga najja nansaba oyo ye nemuwa awo mba nkyawasenga nejjajja najja ngaazunga oyo naleeta muggo abakadde musabiriza biki bye mutalyangako ye mwatubeerera ki this omukono kataba gutemere mu nva z'omusawo naguyisanga mu kituli nga gukwata mu nva ze ono omusawo yasawulanga nga nswankula nva ze yankwata omukono yagusanga mu nva ze muntamuye tubatuusa gye balaga ate olumala ne batulangira emputtu ebaddala limu mbutuli bamputtu waliwo akayimba akagamba nti kayimba kagamba wimba bungi waliwo akayimba atakagamba nsonyiwa maama era nga natwala omukusabuno kayimba kagamba nti owomukwano maama nze wuyo maama ashirafu wowuno bampita butiga mami nsonyiwa kubanga kyewayagala si kyendi ekyokusula mu ndongo saayononeka ngoba stresi nze n'obusadaka muveeko nsangula amaziga ga mmange nsonyiwa bambi mama sonyiwa tonzalukuka mukwano labayo ndikuma bibi sonyiwa kimanyi wali oyagala mbe dokita ow'ekitone kyennina nakuba mu bidongo wali oyagala mbeere inginiya si papa nansudiya omuzadde tasobya ne bwoba nammeka ne bwoba tulina naye nze nkuswaziza kunyiziza nkulumiza nkabiza mmange ndigudda wanze mama otansonyiwa bano bakawalya balabira ku mukwano gwo maama ne balyoka bansudiya kabe kakalamu yalabira ku mukwano gwo nnyabo bambi tonvamu tonsula maama sendi kasuku ne banvuma sasira banseka kayimba bakayita nsonyiwa maama gye kali ku YouTube genda subscribe nga like nga sharinga yamani nenga n'obuyimbirawo badde bundi obunoonyaako wali wakati mu mazzi mwoyo mu myoyo webaze katonda ennyimba nnyingi tulina neke twakola kameme twagiddamu webaddiramu ennyimbawo tebatusanga nti twaddamu ddala nakolayo kanalistopa kalimu ennyimba nga nnya mulimu twagira kameme mulimu omukazi wabanga kyali namuluuta mulimu situkatambule zekyagulanyi bobi wine buyimba bungi munambuuza tikikinagizeemu bano siiza abatuma okuyimba ebinyuma munabuuza butida yagizeemu maama siiza abatuma okuyimba ebinyuma
onyumise mikolo akampani mituko nice couple we go rise the majela sipa winakea fetwato banyote tutya bisago sound yongeza baby nkunyige mu kiwato uli babiri atera gwe nakato newosereza mbisoto simanyo banyabonda bakyenvu kati nkulira ntandise okuwomerera ate simanyo bakale ndabye kyenvu maama mpulira ntandise okutunguluna ennyo waliwo omuntu gwennengedda jeno ng'alinamu engeri gy'ebigula nga talabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebituttwa ebyawukanira kameme wano bwe bati ekimu kikiri kisonze eri egundi geno kisange ku YouTube non-stop ya dakika 9 mulimu ennyimba ez'enjawulo bakaza tulimbako vasi enene pilipili enene ngawula badijjo ayagala okunonya ku social media handles okwesamanya ku social media handles YouTube Recordela Butida official. Yo bagita Recordela Butida official. Babanja bakuyetinga Recordela Butida ba distributing enyimba za free baba distributing. Nenga ku YouTube okwesa Recordela Butida official. Facebook Recordela Butida, TikTok Recordela Butida official. Instagram Recordela Butida. Byona je tulibutinga kana byona record ela butida because ela is yetero basuma bamba tekamu er ba obichibiti bakola era eri record ela butida. Wow. Akatalekeka nga tusibula akatalekeka njagamba upcomings sijagaba upcomings n'abayimbi nabo n'abatongoye manyi wande tazikali bambi sound wakabi mulungi ba producer we bali abakola sound mulungi tulina producer kesi tulina benda site on studio time ba producer abera bambi mujje mu recording oyogera nabo base nene kati mpozi waone ba producer banga abalalera besolera okwogera ko nga producer challenge Dedic Magic to ba producer abangi so abogera bona nemba marayo nenga chinyizo bagamba checho so about music sina kyache so bagamba chira ng'omusiraamu ali mu kisiibo edduwa yonna ey'abasiraamu oba obubaka kubagaliza bafandi b'abasiraamu Ramadan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Webale nnyo omulabi wange abaddeko munnange nkwebaza kubanga weekuumiddeko munnange weebala okubeera nga owuliriza emboozi y'omwami ow'emmogolo Record Ela Butida. Munoonya katugambye nti no ali ku mitimbagano gyonna Facebook, YouTube, TikTok akozesa Record Ela Butida official kwezo ate munnange obeere ng'onyumirwa music omwana ono munnange alina eddoboozi eddungi nga gye tutandikidde bw'owulidde interview yaffe owulidde ng'ayimba tubaddemu n'akapera ate ng'era ensonga nnyingi nyagambye ezikwatagana ne maama famire y'omukyala abaana byonna tugende tubisange mu luyimba lwe oluyitibwa Mawano kubanga byayogeddwa bingi naye n'agamba kakubemu oluyimba lumu lubeere nga lusaaminga byonna byonna ebyayogerwa era nkukubiriza era nkoba nkugamba era nkujjukiza nti genda obeere ng'onoonya ku nnyimba ze obeere ng'oziraba ofunemu ki ekyokuyiga sijjako okubeera nga mpisawo Sula Motors ono nomne yeegulidde erinnya okubeera nga aleeta emmotoka empya n'ekadde oyagala mmotoka kika ki emmotoka ey'ebirooto byo munange Sula Motors agamba weeri olina kanamba kakadde ate oyagala kanamba kapya Sula Motors agamba teweetawaanya tobeereyo stress zikutte tofanga toguze ku mmotoka tambula butambuzi ogende ku Salama Road opposite Africa Oil awo wenyini ogenda osanga omwami Sula abeere nga mwogeramu oyagala mmotoka kika ki olinawo ssente mmeka munaye n'ekibanja nkukula akikwata ate era ne wobanga olina ttaka ly'oli mu ditunda mu kifo ky'okuwa ssente entonotono agamba nti kwata endagaano oyo oba ekyapa kyo ogenda okiteeka ku mmeeza akuwa emmotoka ey'ebirooto byo oyinza okuba nga wadde okugamu kamayika naye nga kati oyaga mmotoka ya business Sula Motors wali okubeera nga akuwa emmotoka eya business egenda okubeera nga ekunoonyeza ensimbi munnange ate era mu buufu bwe bumu njagala mbere nga nkujjukiza omukyala Diane awo nomunaye nga Favor Beauty Bridal oba Bridal Salon awo wenyini opposite Mona Lisa ekabuuso akugamba nti mutuukeko olina kuhinjira olina kukyala olina birthday olina baby shower olina introduction shower kubanga abaana mwe mukola obujaja oyagala just genda ku photoshoot munnange akugamba wige ezebbeeyi wezi wige ennungi munnange zitula ku mutwego akugamba nti makeup oyagala kasimpo akatonotono oyagala kwakira ddala olina omukolo ndaba ki munnange atambula munnange ate n'omutwala paka
Eyebaka eyo naje kumtambuza okulaba nti omukolo gwa kutusako bulungi nnyo ate era yange nebifananyi webiri saagala mberenga inkwerabiza awe wali wansakadde kwata mu bukwasi munanga wenga subscribinga fewe tuyo kubera nga tukunonyeza olutambula nga tulukutusako bera nga wekumideko tubadde omwami record era butida era nga tumusanze ku studio wano ngali mukola ennyimba ze munanga tusuubiza nti Maasa wajja kubanga alina concert gy'aleeta ate nga eryocha ayagala abooche mu muwulire ate naawe omwana omutali eyo munange ngobadde weeremu essuubi obanga olina obuzibu ne muzadde wakugambye munange omuzadde tasobya olina munaye interview ebadde ennungi nnyo kiwulirize bulungi ofunemu ekyokuyiga ate n'abazadde baffe abali eyo munange munyigenga nga mukomako nga musonyiwanga mukubanga tuli bammwe bwe munatugabula ensi munange ensi eno etukolera ki kakati nomunaye mukube Muganda agamba nti akuba owuwe akuba awumbawumba njagala mbere nga nkusibulyano nebaza kirabira nga yadde kamera okubeera nga akutematema ekifaananyi kino okikutuusako obulungi tusinkane omulungi oguddako Melissa Mayanja nga bulijjo.